Maulana n'okusisinkana omukyala eyinza okubeewuunyisa nimugaa nti abasajja kati baate Kojja yabimanya atya. Omanyi Maulana yali mu kamyufu edda, yali mukozi w'amasannyalaze. Kamyufu be bana abatali baawumeme naye nti omuntu ku kitundu eyasoma okuwa yalinga amasannyalaze nti gafunyemukko kasooti awo osobola omukubira essimu nomuga jangu ngattire waya zino atali waawumeme betuyita bakamyufu bana abasajja embeera ku kyalo nti oluusi mu nnyumba edda ettaala ediimiize neweebuuza ediimiize ti okitegeera kati n'oyita omuntu oyo najja n'agira amasannyalaze kati kwaliko bamuyita wano ayizayo Nankulabye wano omanyi omwana yabeera nnyo Nankulabye mukyala oyo nambeemu kulira Nankulabye fere gwakola ku bukedde Shamsham omumanyi Shamshad Narujja omumanyi oyo omwana wa famire yaabwe muganda waabwe kati bafuna obuzibu nze omwana yannyonnyola okuva ku ntobo wali bafuna obuzibu mu masannyalaze ndoza mukadde we akubiraani Maulana amuga nti jangu ennyambeko wano Maulana teyali lwedde kuwasa mwana oyo kati bwe muli nnyo omuti omanyi bino ebiyigo by'edda ebiyigo byaffe ebyedda si byadda nno gye bikyaliyo ebyebweru ozimba n'oyimiriza nti omutwe gw'abaana abo oli wadda waggulu abaakulaba bulungi kati ono yali ku muti gw'amasannyalaze ng'ono omwana atamanyi nti oli ali ku muti gw'amasannyalaze bamuyita wala kati n'omwana mu tayimu ey'okunaabako kati ono alwa ku muti gw'amasannyalaze bagamba omusajja atasibaayo wayakumba ali mu kulaba ono ali muki wano mu kunaaba kati nga bw'omanyi nti abasajja Katonda yatokola nakugaa nti nsobola okulaba ekintu kimu ku mukyala ne mwegombo kikebera naye ate entuuka eyo mu maaso nekibanga ekintu kino ekimu kyokka kyenneegombo ate kisaanyeewo kubanga ekyamazima amukuumya amuzaddemu abaana kati si basatu kati amwegombako bbeere liri walaba nga liyimiridde abaana baba baliyonse yali yakuba nti oli yali agenze ku masannyalaze kolono najja mu tayimu ey'okunaaba ng'oli ali ku muti gw'amasannyalaze kati n'alengera yalabako bintu byakungulu anti falugula kwati bwe tuba tukola puroguramu information gyogaba sinagiwulirako anyway anti kati tosobola giwulira lwa nsonga nti zino ensonga ozitegedde kati ne kati nzazise emabega nga nzifolowinga nkubuulira byemmanyi gwe buuza Nalujja Shamshad bw'abanga omwana tamumanyi mukazi w'oyo kati okulaga nti bino ebintu byonna mbimanyi olunaku lumu omukyalo oyo nga bw'omanyi nti Maulana embeera tenaba kuba bulungi ffenna ng'abasajja nga tutandika omukyala akubira Nalujja amugamba nti omanyi sisita omwami wange tanaba kuba bulungi naye mwagala nkulaga omukazi laavu gye yalina ku musajja bino byonna wayinza oba waliwo obusungu naye nabo tujja bunoonya kuba nakoze risaaki amala kati amugamba nti saagala kulekawo mwami wange naye omwami wange bw'omanyi emirimu gye bakola olumu bamuyita olumu ne batamuyita okitegeera kati omukyala akuŋŋaanya akasente senga akaweereza omwana akoleka bizinesi miliyoni zaali mmeka sengaki w'omuwala akuŋŋaanya miliyoni mmeka agamba nti katuwa omwana atandike aka bizinesi sente ezo ziyita mu Nalujja aziweereza muganda we yazimuwanga leero ndoozange buli ennaku 2 birthday y'omukulu etuuke ya Maulana omwala olwalisipinga miliyoni 5 ng'anoonya kifo kyakabi mu kibuga ng'akuŋŋaanya mikwano gye ng'amukubira ssimu ng'aga nti kati ani mukwano gwe nnyo nti Reyini waliwo n'omukola bamuyita Hamuza mukwano gwabwe era nabo gurupu eriemu awo ne mukwano gyabe nga nti Hamuza mundeetera omusajja ayagala musurprisinga na birthday miliyoni 5 ze bamuwadde okukola bizinesi ng'asooka ajjako 3 ng'ategeka akabaga ng'akwata ebbaasa ng'asiba mu miliyoni 1 ng'agiwa omwami ng'ekirabo ekikalu ng'agenda miliyoni 1 esigaddewo ng'agenda mu kikuubo ng'anoonya engatta ennungi ki ng'azipaakinga ng'akabaga kagwero miliyoni mmeka bagenda okujjukiza omuntu gwadde sente ez'okukola bizinesi ng'omwana sente azikozeemu kabaga kitegeeza akyawagana ddala esengaawo kati oyo n'amuteera ddala ne bamuta kati ono olw'okuba nti laavu yaliwo omanyi ng'omusajja kati kankuweko Faluku teri musajja asinga laavu nga musajja atafuna sente be basinza laavu omusajja bw'amala okufuna sente
lava efa. Tusoka tuddeyo. Kino Faruku njagala omulabi ali eyo akitegeere nti ne bw'oba olengedde omukazi tosooka kupapa kubanga yamulabako bintu byakungulu. Nkugambye oli yali ku muti gw'amasannyalaze ng'atereeza waya, ono ali mu kinaabiro wansi anaaba. Yensisinkano yaabwe we bajja laavu oli wajja laavu n'abinnyonnyola ono. Nakugamba nti abakazi tebasooka twagala, wabula bye tubannyonnyola ne bye tubakakasa. Omukazi apiikinga mpola, laavu y'omukazi ejja eri gradual y'ensonga lwaki nti bo balwawo atogivaamu kubanga ekula bukuzi. Kati bw'agimala oginywerera mbwati n'agigwamu, bw'omumenya omutima asobola n'okutemako omutwe. Era bino bye mulaba awaka obutabanguko obuzeeto omukazi yasazeeko omusajja obusajja, kitegeeza laavu gy'amuyina kalaba buno obusajja tebukyamugasa. Oli abujajamya abutwala walala kambujjeko ffenna tubufiirwe. Oyo omwana gwe mulaba yakolako statement emu mu maaso gange nanga nti Kojja esobola n'okwewa obutwa. Oyo omusajja lemufiiriza naye obulamu bwe naye nga simulekedde bantu balala. Kitegeeza laavu. Bino byonna era Maulana lwakwati simanyi lwaki obukodyo tobukozesa. Faruku nakugamba nti omukazi asobola okutwala omusango ku poliisi ng'agenda kukuloopa bakuyite ku poliisi nga ne poliisi emaze okusamoninga nti ekwetaaga gwe mutwale waka mukuba obuggo bwobwo omubikke n'omubikko omugambe weebake. Yennyini ajjakeera ku makya akubira abasirikale abagambe waliwo abatuloga. Teyakikola kyamulema. Yennyini ajjakeera ku poliisi akubira abasirikale nti omusango ngugjeeyo nakoze okunoonyereza waliwo abatuloga. Naye gwe buli lw'onoosirika noga ate aze kanywere bunywezi n'olaga eryanyi ery'ekisajja. Omukazi ng'akwagala asobola okukola ekintu kyonna ekiri nonsense kasita abeera ng'akwagala. Nkugambye abakazi okugwa mu laavu kimutwalira obudde buwanvu, naye ate okugivaamu era kimutwalira obudde buwanvu. Kati ono omukazi ali mu laavu. Bino bino bamusalidde sente mu miliyoni 10 asobola ozimenyawo n'amuwanga 30,000 buli lunaku anyweza omugongo. Asobola ebyo byonna era zikkiriza oveeyo. Bw'omala okuvaayo gye kwata mukyalawo mutuuze. Abo bakazi bw'aba anywamu ku kajuyisi muleete wano ku kifo kyaleete wano kwakamwesi mutuuzeewo mukuli walika mukolereyo ka pizza ka mitwalo 2.5 ngenjagadde tulyeko twezze bujja ndaba omukwano gwaffe gufa watekuba waliwo abatuloga. Gwe muntu gwesinga okwagala ekintu kijja ne kinyambala nemba nga sikwagala. Ekyo kyokka kigenda kuuma omukazi agende n'essente ze baakusalidde nnyingi tuzikende. So kati nalabyeeko yabadde agenzeeko ndooza wa namba 2. Omanyi era bino ebintu bino byenkugamba Faruku abasajja tukola ebintu ebimu nga tetweseetinze. Tosobola kuŋŋamba nti distance omanyi buba na bujoozi. Obusiraamu butulagira okufuna omukazi ow'okubiri ne bwatunuulira ebintu bingi. Kubanga mulimu era gu elementi egamba nti gy'onookoma okuwasa abakazi abangi mu busiraamu kabuliyo eba esembera. Kubanga Katonda Allah yakimanya nti bantu batono nnyo abagenda okubalansinga. Faruku bwenveewu ewanisa omwana ate n'amala n'amusanga mu institution y'emu ng'ate omwana yalina okuwa training eyamusomesa. Kakati ekiriwo nze bino ebintu nali mbisuubira kubanga ensonga eno mwe mugenzi ogiraba wetuukidde wano nga ffe abamu tugifolowinzeeko nga n'omukyala omusajjireko mu woofiisi ne twogeramu lwakuba kale ngenda kusooka okunenyamuko ku mukyala yapapyemukko kuba nali namunnyonnyola ne mugaa nti omusajja kasita omuzaalamu omwana tekamutwala ku poliisi. Katugende mpola. Maulana asiseemu ebintu nno bingi byemmanyi. N'omukyala ne balaba badafefeta namba emu wasula ng'abanja TV. Katate bijja bitya. Anti kati Faruku tojja bitegera. Gambye n'ensonga ngimanyi. TV. Wajja wabaawo scenario. TV ya namba emu efa. Bwefa ng'omukulu talina bulungi kati kasente. Nagamba ni wa namba emu ndaba ye yalaba dda TV kandi jjeyo ngitwale wa namba. TV ya namba 2. Eya namba 2 yafa. Mukyala muto. Nayagala ddi ya mukyala mukulu. Ate gy'abatwale wa mukyala muto. Kati yagisikayo.
naga ne bano basula wagenda okukola okunoonyereza nga beeri Kinyana Mpindi era ono yabamusanza mukyala mukulu kwe kutegeera nze bino ebintu nali mbisuubira kubanga ensonga eno mwe mugenzi ogiraba wetuukidde wano nga ffe abamu tugifolowinzeeko nga n'omukyala omusajjireko mu woofiisi ne twogeramu lwakuba kale ngenda kusooka okunenyamuko ku mukyala yapapyemukko kuba nali namunnyonnyola ne mugaa nti omusajja kasita omuzaalamu omwana tekamutwala ku poliisi katugende mpola Maulana asisi namba 2 muteeke bugema Kojja tokipise bupisi wano anti kati nze wampise kwogera ku nsonga kino nga bwe nzitegeera kati okujja kolongo ngamba nti society tugirimbe twagala tubalimbe bino byenjogera bye bitu oŋŋamba mukyala mukulu okutegeera namba 2 gy'asula yes